Katikkiro wa Buyindi Narendra Modi enkya y'olunaku olwaleero asoose kwogera eri Paalamenti ya Uganda ng'ayaniriziddwa Sipiika Rebecca Kadaga. Kadaga asoose kusiima Abayindi abali kuno olw'enkolagana ennungi awamu n'ebyo Abayindi bye bakoze okukulaakulanya Uganda. Kadaga ayanjulidde Modi engeri Paalamenti gy'ekolamu emirimu gyayo. N'ayogera ne ku Bayindi abazze bakola emirimu egy'enjawulo mu Paalamenti awamu n'abo abazze babeera ababaka ba Paalamenti nga kwogasse abalala abakolera Uganda emirimu ebweru w'eggwanga. Of Uganda, as it did in the past. This will give confidence to the people of India to visit this country much more. And I would like to commend your work and the Bharat Janata Party and the work you've done, which has made a very, very big difference in the population in terms of service delivery and others. Ye President Yoweri Museveni naye asiimye Abayindi olw'enkulaakulana gye batuusizza ku Uganda n'ategeeza ekya Idi Amin Dada okubagoba mu myaka egy'ensanvu kyakola kinene okuzza emabega ebyenfuna bya kuno. Has the critical parameters to strategically guarantee the safety, prosperity and future of the Indian peoples. Africa, on the other hand, did not have the good fortune of sufficient political integration and reform or during colonialism. Museveni era ategeezezza nti kati Africa esimbudde mu byenfuna oluvannyuma lw'okwezuula obunafu bwayo n'ebibadde bigiremesa okugenda mu maaso mu nkulaakulana. CFTA agreement, Continental Free Trade Area agreement in Kigali recently, and the Abuja Treaty of 1991, Africans are now conscious that Africa must act as one as far as the market is concerned. Our 1.25 million people will be 2.5 million by 2050. Be assured that India and our other friends in the world have reliable partners in the rising Africa, in the Africa which is rising up. The fact that we have to deal with more problems, notwithstanding. Ye Katikkiro Narendra Modi asiimye Uganda olw'enkolagana ennungi gy'erina n'eggwanga lya Buyindi ne yeeyama okwongera okulaba ng'enkolagana eno egassa amawanga gombi. Asuubiza okukwatizaako Uganda mu nsonga ez'ebyobulamu n'ebyobulambuzi baakubikulaakulanya nga bayita mu kuzimba ekijjukizo kya Mahatma Gandhi eky'okuzimbibwa mu bitundu by'ejjinja. India is proud to be Africa's partner. And Uganda is central to our commitment to the continent. Yesterday, I announced 2 lines of credit for Uganda. The first of $141 million for electricity lines, and the second of $64 million for agriculture and dairy production. Bw'amaliriza okwogera eri Paalamenti ono ayolekedde wooteri eya Serena gye yeetabidde mu lukuŋŋaana olw'ebyobusuubuzi nga n'oluvannyuma amaliriza obugenyi bwe wano mu ggwanga ng'ayolekedde eggwanga erya South Africa gy'agenda okwetaba mu lukuŋŋaana olw'amawanga agali mu mukago ogwa BRICS. Eggulire lino lisakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 eggulo.